Abatuuze abawangalira Kawanda ne Kayogojja nga bino bisangibwa mu Nabweru Division beekokkola obumenyi bw'amateeka obuyitiridde mu bitundu bino. Naye ensonga y'okwerinda mu kitundu kyaffe nnyo kuba ababbi bo batusuza tetwebase ku tulo yadde n'omulundi n'okuwuula. Ate chairman lw'omugambako bw'oti yeefulamu yaali wa waggulu wali waggulu w'amateeka. Bano balumiriza ssentebe w'ekitundu kino nti alabika alina akakwate n'abamenyi b'amateeka. Twali tulina defense waffe omwami Kaweesa ne mwami Matiya nga batambula ekiro chairman ye yakubira abantu n'abagamba waliwo ababbi abasula batambula bali bana naye nga defense tumumanyi omwami Kaweesa ye bakadoga bali mu nsiko bebazirwanako ate musajja mugaga wano ku kyalo. Ssentebe wa LC ey'okubiri ng'ali wamu n'abatuuze basazeewo okuyita olukiiko olw'ebyokwerinda nga luno olwetabiddwamu abakola ku nsonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo. Wabula olukiiko lubadde lutandika waliwo omutuuze eyeefudde ekitagasa ng'atabula olukiiko era bamututte talinnya. Tugenda mu maaso tutambulire mu lukiiko olw'eddembe. Ssentebe w'ekitundu yasoose kwogerako eri abatuuze wabula ono afukamidde ne yeetondera abatuuze ku bitatambudde bulungi olumaze n'akudaalira ate abatuuze nti ye empologoma ya kyalo teryamusobola. Abanyakyalo kale kakati neetonda ku lw'ebintu byonna ebibaddewo n'abalala bye banjogerera era nga kye nakola kyali kirungi kubanga nina omutima gwa kandasente awulira ng'ajeewulira ate sinze Katonda ajje yeesimbe mu kalulu si kubuzaabuza abantu si kulwana n'abantu. Empologoma y'okukyalo teba nkadde musajja mpologoma ne waakula alwana ekiwalanya empanga okolimira mu sentru. Wano abakulembeze abavudde ku poliisi y'e Kawempe omubadde SP Niragire Stephen, OC Station ne ASP Mutera Asiimwe Godfrey bayogeddeko eri abatuuze. Kati gwe security esookerwako esooka ya mu nnyumba mulimu n'obumenyi bw'amateeka nga abasoma olukwa olukutuusaako obulabu oba olukubba nga bava munda mu nnyumba bamanyi leero sente wazijje ku akawunti bamanyi ne business word tekuli security right nzikiza okubuuza gamba barabu yakubye ne barabu ya meka amanyisanyirazi yadde gavuddeko ku business y'obukadde 5 tosobola kwefiriza n'ogula soora. Abatuuze baweereddwa akakisa okubuuza ebibuuzo wabula omutuuze Sam Mwesigwa ategeeza poliisi nti chairman abafuukidde ekizibu. Afaana njagala kubagamba ebigambo bino ke muli situka nga temukubye essimu yiwa chairman waffe tugenda kukola patrol muri kwata Kawanda ne mugimalawo. Kino kireesewo akacyankalano nga bawagira chairman bayagadde okumunyakulako akazindaalo bamulemesa okwogera olwo n'agenze mu maaso n'ayabya chairman. Olukiiko luwedde nga tewali kyamakulu kituukiddwako wabula ssentebe n'ategeeza nti tagenda kukkiriza muntu kuzannyira ku ntebe ye n'agamba nti ye agenda batereeza ku mpaka. Ate nga bajja tera lwampaka nga nkyali chairman balinda akalu bajja terera lwampaka kubanga ebyo byonna bateekawo kwerungiya naye nga bakyamu. Byawandulu Bone, Crossroads TV, Omunnyo.